Okusobola okusisa mu nkola enkola ya gavumenti ey'okwagazisa n'okusomesa abaana ba Uganda amasomo ga science ne teknologiya, ettendekero lya Cavendish University Uganda lirina enteekateeka empya okulaba nga batondawo essomo lya data science and artificial intelligence okusobola okutambula n'omulembe. Kati tulina amasomo 3 amapya ge tugenda okutandika mu semester egenda okutandika mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka guno. Essomo erimu lirimu data science and artificial intelligence. Ekyo nga tukikoze kubanga kakati tuli mu nsi ya artificial intelligence era namwe nsuubira abatuuliza bonna n'abamawulire mwenna muwulira artificial intelligence akutte wansi neki ne waggulu n'ebyamawulire abantu byagenda yimira eri akola akantu kakatambike ku TikTok ebintu ebiringa ebyo. N'olwekyo twagala okuteekateeka abayizi baffe babe nga basobola okubeerawo mu mulembe guno gwe tulimu. Okusinziira kwa myuka akulira ettendekero lya Cavendish University Uganda, Dr. Olive Sabiti agamba nti amasomo gano ga mugaso nnyo mu nsi ebitagambika. Amasomo gaffe kyenyinza okwogerako nti tetumala gagaleeta. Tusooka kwetegereza abakozesa ne community abantu baffe beetaaga ki, eggwanga lyaffe lyetaaga amasomo ki, ate ne tulaba n'okulaba nga tegakolebwa mu university endala ezituliraanye. Ekyokubiri, olw'okubanga ensomesa yaffe ya mutindo nnyo ate ng'eyawukana nnyo ku university endala, tugaba ne scholarship, scaala, bursary, tuyamba ku bayizi kubanga bonna tebasobola kujja, abamu bagezi ne tebalina busobozi bwa nsimbi. Asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bali mu kwetegekera okulaba nga batikkira abayizi 650 n'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja, nga gano ge matikkira gaabwe ag'omulundi ogw'13. At Cavendish University Uganda we have 27 programs. Okay, of course some people call them courses, but the general program is, we call it a program here, and the individual subjects is what we refer to as courses. So all our 27 courses are fully accredited. They do not even need revision. Those that needed revision were already submitted and they have been revised. So we do not have any course at Cavendish that requires revision. Agambe yali omukulembeze w'eggwanga lya Nigeria Jonathan Goodluck wakubaawo, ate Dr. Chris Balyomunsi ye mugenyi omukulu okusobola okulambika enteekateeka ya science ne teknologiya. For us at Cavendish University Uganda, we do not treat him like the leader of the opposition. We treat him like a student because our education offering is really accessible to all individuals, whether Ugandans or non-Ugandans. In fact, at Cavendish University Uganda, we boast of having 45 different nationalities here. So different people come to us. And before you can graduate at Cavendish University Uganda, you must meet certain requirements. Without them, no one can graduate. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.